Kakati omuwala gw'olaba oyo mu katambi agudde eddalu. Ali mu bitundu by'oku lubiri wali we batundira ebintu by'ekinnansi nga bw'olaba awo. Abantu babadde bali awo bagenze okulaba mwana muwala afubutuka eri ajja yeeyogeza yekka. Bw'atuusa atuukiddeyo babadde batundira bintu bino. N'abagamba bannange nze musooke mungulire munfunire ku kyokulya naye enjala ennuma. Engeri gy'otabadde waawo kyakulya kyakumuwa bakutte omusooli gwe bamusimbye ne bamugamba asooka okwatireko wano. Naye okusinziira ku ndabika y'ono mwana muto kye kisookera ddala, ali mu myaka nga 23, 24, muwala muto. Ate n'ekira muwala alabika bulungi. Eddalu lino lyagudde tannaba kulirwamu. Eddalu lino eno yaakaligendamu tannaba kulirwamu okusinziira ku ndabika ye. Muli neewuunya ekintu ekisuula abaana abato eddalu. Kati omwana emyaka nga gino ki ekiba kimusuula eddalu? Bazadde baabwe babawongayo ne bo bafune obugagga ne basuula abaana baabwe eddalu. Biragalalagala bye bisuula abaana bano abato eddalu, oba depression, mukwano, heartbreak. Omanye ezo nazo key points mu kusuula abaana eddalu, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Naddala abaana ab'obuwala, heartbreak ne depression esobola okumutabula omutwe. Omuvubuka n'amukyawa, omuwala n'alyoka neyeekyawa obulamu bwe bwonna bwonna atandika okukozesa ebiragalalagala ekimuviiramu ng'atandika kulaluka. Kwegamba bintu bingi ebisuula abaana eddalu. So bw'oba ng'omanyi omuwala ono munoonyeeko, ali mu bitundu by'oku lubiri awo, bw'omutunuulira alaga nti embeera tebadde mbi okutwaliza awamu. Engoye ze zikyatukula bulungi okuggyako ndowooza just amaze ndowooza nnaku nga tanaaba. Eddalu tannaba kulirwamu, oba engoye nga yakyusizza nkyusi. Oba alina omuntu ssebo agwa eddalu ate n'aba ng'asobola okukyusa engoye, omanya nti eddalu aba tannaba kulirwamu, aba yeetaaga just kuteeka mu rehabilitation na kubuulirirwa n'asobola okuba nti ate atereera. So bw'oba omanyi omwana ono osobola okumunoonyaako. Ayinza okuba nga muganda wo, ayinza okuba nga muwala wo, ayinza okuba nga olina bw'omuyita engeri yonna. Kankutuuseko akatambi kano okeerabireko vidiyo, nkusaba ogimpireka like vidiyo yeeyo. Ojja kuikodinga omwana wa Winnie byanyima. Anti neera nga amusuula. Atire emigo. Mbalamusizza bannyabo ne bassebo. Omwana ono gwe mulaba ku kifaananyi wano, gwe wenna nga wabuliddwako omwana wo. Mwana azze wano ku lubiri, mwana muwala yeekola ebitategeerekeka naye ng'alabika omwana wa mu bantu, oba kiki ekyamulinnye ku mutwe tekimanyi, oba ddala oba kiki. Tugenda mukwata tumutwale ku poliisi. Gwe wenna bw'oba wabuliddwako omwana wo ojja kujja wano ku Buganda Craft Center. Omwana ono omubuuze, tugenda mukwata tumutwale ku poliisi kubanga ffe atusobedde wano. Tugenda mu abasikaali baffe bamutwale ku poliisi. Bw'ojja ng'omunoonya ojja kujja wano ku Buganda Craft Center omanye ebimukwatako. So ekyamazima neebuuza era neewuunya ekisuula abaana abato eddalu. N'osanga omwana omuto myaka 20, 23, 24 ng'ali ku street yagudde eddalu. Omanyi ebintu bingi nnyo ebitabula abantu. Edda abalalu edda kyabeeranga kizibu nnyo okusanga omwana omuto nga mulalu. Kyabeeranga kizibu nnyo. Ebiseera by'edda ng'okusanga omwana omuto nga mulalu nga kizibu nnyo, era abalalu twalabanga bantu bakulu. Nga bantu bakulu bano abakuzeekuzemu mu myaka nga be balalu. Ng'obulalu bwabo bulwiriddemu ddala. Ng'obulalu abumazeemu emyaka egisoba mu 10 nga mulalu. Ne mwana guno omulembe gwo tegutegeerekeka. Abaana bagwa eddalu ku sipiidi eya yiriyiri. Neewewuunya ki ekimusuula eddalu nga tokitegeera era nga tokiraba. Kati omuwala ono
bw'omutunuulira talaga nti obulalu buno abuluddemu. Okuggyako ayinza okuba nga tanaaba bulungi, teyeefaako ng'omwana ow'obuwala lwa nsonga omutwe gwe takyategeera nga bwe yali ategeera. Naye akyasobola okukyusa engoye kubanga atukula nga bw'omulaba. Atukula nga bw'omulaba. Engatto zirabika bulungi, empale erabika bulungi n'essaati erabika bulungi. Avudde gy'avudde n'atuukira wano we batunda ebyo ebintu by'olaba awo. Bw'atuusa atuusewo enjala emuluma nga yeetaaga kufuna kyakulya. Emisooli gibaddewo awo, bamugambye asooka okwatire wano eno omusooli ogira olyako. Era n'atandika kumuwonya musooli gwe. Kati nze kye mmanyi, bino bye bimu ku bintu nze bye ndaba ebireetedde abaana abato emyaka nga gino okugwa eddalu. Ekisookera ddala mwenge na biragalalagala. Abaana abato emyaka nga gino, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi bettanidde nnyo okukozesa ebiragalalagala. Omulembe guno gwe tuliko, abaana ab'obuwala nabo tebalutumidde mwana, bakozesa ebiragalalagala n'okwagala okusukkuluma ku baana ab'obulenzi. Muganda we nga wasanze omwana ow'obuwala ng'akozesa drugs, oyinza okutya. Oyinza okutya ate oyinza n'okwewuunya. Omwana ow'obuwala ng'ali ku drugs, aba tasalikako musale, anti ye azikozesa kivubi rapidly. Buli kasete kaba afunyeewo ziba drugs. Drugs mulimu zi cocaine, mulimu small marijuana, mulimu ice, ebintu ntuwe bityo. Okitegeera, ebintu ebyo biraludde emitwe gy'abaana, ebiragalalagala. Ekintu ekyokubiri, heartbreak, laavu. Bannange laavu etabudde abantu bangi. Abantu bagudde eddalu lwa laavu. Omuntu kati ng'omwana ono ow'obuwala ayinza okuba nga ayagala boyfriend we n'obulamu bwe bwonna, kubanga omuwala bw'ayagala aba ayagadde. Omwana ng'ono ayinza okwagala omuvubuka n'amukiitingako oba n'amukola shege. Omwana ow'obuwala bw'atabuka, atabukira ddala. Ogenda okulaba agenze mu depression, ebirowoozo ne bifuuka ebirowoozo. Ng'ava awo atandika kulaluka, atandika kukola bintu bitategeerekeka. Bw'aba teyeefuddeeko oba nga tebamufuddeeko nnyo, oyo aba agenze. So heartbreak nayo emu ku cause ezireetedde bano abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi at large, naddala tuli kati ku baana ba buwala, okutabuka omutwe n'okugwa eddalu. Ekirala kye ndaba, ndowooza famire mulimu famire eziwonga abaana baabwe, abazadde ne bawonga abaana baabwe mu bintu bineene eby'okuba nti baagala okufuna obugagga. Famire ne bakwata omwana ne bamuteeka ne bamuwongayo, bo bafune obugagga, omwana n'atabuka omutwe n'agwa eddalu. Eri bongera kufuna ssente, eno omwana ye akola ki? Ayongera kulaluka. Buli eddalu bwe lyeyongera ng'eri ssente bafuna. So eyo nayo poyinti nkulu. Eyo nayo poyinti nkulu. So bw'omanyi omwana ono munoonyeeko, osobola okuba nti ate omutaasa, ng'agasajja gano aga booda tegannaba kuba nti ate gamwefunira. Tolaba nti mulalu, naye aga booda gaba gasobola okumukozesa mpaka kuwulira bubi. Bo tebaagala kumanya, ne bano abatamiivutamiivu. So CEO Michael, Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, subscribe nga atanaba kuba nti ate otwegattako, osobola kuba ntitambulira ddala wamu. Atanaba kuba nti ate osubscribingako nano mu kapesa ka subscribe, bumaliza teeka mu kade. Akade ako kajje mu personalize okateke mu all, tusobola okuba nti ate tukolagana bulungi nnyo nnyini ddala. Nawe yatwegattako edda, weebale nnyo, weebalire ddala. Omukama Katonda akumpere by'osinga okwagala, mbere bulungi, mweraba.